Olunaku lwa leero omu ku beegwanyiza entebe y'omukulembeze w'eggwanga munnamawulire Kisakye Ivan yeetadde mu Ddemeezi n'ayolekera ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Uganda okwetegereza ebyetaagisa okuvuganya ku ntebe y'omukulembeze w'eggwanga. Ebbugumu libadde ly'amaanyi nnyo, awerekeddwako abawagizi be, amakubo gonna ne gakwatirira, entambula mu kibuga Kampala n'esannyalala olw'omukwano omungi gwe bamulaze. Katubirabe. Our man, you're your president, Mr. President, our man, yo. Uganda oseka wokaba oyo munnamawulire bamuyita nga wawulidde Ivan Kisakye. Juzi gyovuddeko nino gy'olyabalamu nzijukira bulungi zaali ennaku z'omwezi oba nga 25 omwezi ogw'omusanvu bwe yavaayo n'alangirira nga bw'agenda okuba nga yeesimbawo ku bwa pulezidenti y'eggwanga Uganda, era yawa ensonga ze lwaki alaba nti ye muntu omutuufu era asaanidde obaolyawo okuba nga aweebwa akalulu. Akalulu kano ketugendamu kalimu ebintu bingi. Waliwo n'omwana ow'obuwala aweza emyaka 22 naye olunaku lwaleero agenze wali ku Electoral Commission naye okuba nga akima nomination form naye ayagala kya president. Nkugambye abantu bo bangi, noono abaddeyo nga naye agenze kunona nominations okuba nga yeegezaamu. Omwana oli yagambye mbu amanya abazadde be si basanyufu naye alabye ddala nga ebiremereddwa okuba nga bikolebwa gavumenti eno ye ng'abisobola. Nkugambye kiri wano, tuyina bangi, ffe bwe tuli byonna byonna okuba nga tubikutuusaako. Byonna byonna nga bigenda mu maaso era nga twetololwa nga tulaba biki ebitambula naddala waneno mu ggwanga Uganda. Kankutwaleko ku nsonga ezigenda mu maaso, naddala olukwe lwe twawulidde nti bali mu kubanga baluka olukwe okulumba ekitebe kya NUP n'okuba nga barestinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bw'anaaba akomawo okuva emitala w'amayanja. Mwina kye mutama kibadde bategese era nkiwa ndowooza ne mukudda kuno president mukudda kwe bwe badde bateekerateekera omukwata oba bwe baba mbuusizza abayinza omukwata wiiki eddako batya. Christopher Damulira abasinga mujja ku Christopher Damumanyi Kijambia ono oyo Kijambia oyo mumula bulungi nnyo. Maria Mungu oyo kati Maria Mungu oyo bamuwa almost billions 2 billions okutandika okuteekawo obubinja bw'abayeekera, obubinja bw'abayeekera buno nga babutaddemu mu bifo ebyenjawulo naye nga obubinja buno bugenda kuba bwambadde engoye za National Unity Platform era obubinja buno buli memba akalimu bamukolera dda fake ID eya National Unity Platform. Do you copy that, Christopher Damulira? Obubinja buno bw'abayeekera bwe bamaze okuseetinga buli mwana ali mu kabinja kano bonna bava mu ghetto structures za Damulira. Buli mwana alina fake ID eya National Unity Platform. Abayeekera bano bali ebuyukwe nga bana abebuyuke bakontrolingibwa kawaawo bamuyita Henry Kiyimba oye controller we bayeekera bebuyukwe aba ghetto structures. Ab'Galilaya bali wakati we 175 nga bano bali mu kitundu ewali empuku ya Ssekabaka Kalema. Empuku abamanyi eGalilaya wali empuku ya Ssekabaka Kalema eno gye bali gye batendekebwa era gye beekwese ngera bali mu ngweza National Platform abo bo gye bali mu 175
batendekebwa. Mu Mabira Forest mulimu abayekera aba ghetto structures ezaddamulira. Bano bali ku Jinja Road. Mu Najjembo mu Mabira mwe bali bano bali 1200. Christopher Damuli ompulira naddibanga Promax. Buli mwana anaba akwatiddwa yenna ajja kuba ine endaga. Ensonga zizo muze muzifollowinga ate temugamba mbu temwabitegeerako era mwali temubibuliddeeko bazze nga boogera ku nsonga zino awo wetuli era nga bazikwasaganya mpola mpola. Nga tuvuddeko eyo era nga tweyongerayo mu mawulire mangi nnyo nga wenkugambye agatambula. Tugendeko ku nsonga za Bobby Young naye nga amanya g'amatuufu ye Agaba Anthony. Olunaku lwaleero aleeteddwa mu kkooti byonna byonna ngezezaako okuba nga bikutuusaako era nenkutuusaako bannamateeka n'owulira biki badde bagezaako okuba nga balambulula kiki ekiddako byonna byonna waneeno. Katuwulire ono ye yakava naye mu kkomera era nga naye abadde mu kwakabanga tuwulire biki byagamba. Mugamba mutya abaana ba maama nkakasa bulungi leero mwenna amaaso gabadde ku Kampala High Court. Muganda waffe Agaba Anthony Bobby Young bw'abadde aleeteddwa omulundi gwe ogusookedde ddala. Ojjukire muganda waffe Bobby Young yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokutaano ye May 2024. Kati bw'obala abalamu muganda waffe almost ali myezi nga 12 gwe omwaka ng'ali munda ate yali wansi wa General Court Martial gy'oyinza oyita Kangaroo Court. So n'okulaba muganda waffe Bobby Young olwaleero nti ali mu High Court asimbiddwa mu High Court ekyo tukyebaliza Mukama Katonda era ne twebaza ne bannayuganda mwenna abataddewo olutabaalo oba abalwanyi mu ngeri yaabwe abalwanidde mu bbanga abasabye banaye tubeebaza at least okulaba Bobby Young mu kooti kinzizaamu amaanyi kubanga eyo nayo eringa wiini. Bobby Young abadde talina nnaku za mwezi. Bobby Young abadde tafunako yadde naku kapidde abiriyo oba ka production warrant ndi kakati oyitibwa mu kooti. Naye twebaza Mukama Katonda ne bannayuganda ate Bobby Young ali solid. Alina akayimba katandise nako situka tutambule. Embeera yadde emalamu amaanyi naye tetulina kupowa. Naye akakuyimbira ali ku mikono gya mpingu obuntu obwo nze mmanyi obulabu obuli ku buntu obwo. Naye muganda waffe bw'aba akulaga nti akyali solid ate gwe munnayuganda ali wabweru eno. So nno nziramu bagamba bannayuganda bannaffe nammwe bennyini mmwe abeeyita abakwasisa amateeka kino olwaleero kye tukola tetukikola mu bumenyi bw'amateeka. Tulumirirwa omugigi guno omuto ogugenda okujja. So tetuli mu kwefaako ffekka na ffekka. So muganda waffe Bobby Young ndi mugumu ate naawulaze nti oli solid nnyo. Kati nja kukola bannayuganda mwenna saawa zino tetwetaaga beekubagiza. Okwekubagiza okwo tukozze ebbali kubanga n'abasajja kye batwagalamu kutulaba nga twekubagiza. Twongere osabira muganda waffe Bobby Young ababanja Bobby Young tumubanje akomawo ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno. Era we kitaba ntaanya yonna nina okukkiriza nti Bobby Young agenda kuweebwa bbeera akakalu ka kkooti kubanga tewali bujulizi ebisango byaliko bijwejweteke. So nate twongere n'okusabira baganda baffe ba Eddie Mutwe abakomawo nga 14 guno omwezi wiiki eno naba at least okusabibwa kwabwe okwa bbeera kuwulibwe era kugende mu maaso. Baganda baffe ba Machete, Akirewo Kivumbi, Gaddafi, Smart Wakabi, abaana bonna abali mu makomero olw'ebyobufuzi. Brothers hold on. Kino abasajja kye batuyisaamu just step etutwala ku buwanguzi. Ffe kino twali tukisuubira naye nga tetumanyi budde ki naye at least abasajja bali mu tuyisa ku mitendera mu bwangu. So tugende ku mutendera ogusembayo. Free all political prisoners. Ndowooza ebigambo bye mubiwulidde ayogedde bulungi ayogedde na mu Luganda so sisuubira nti nyino biddingana ate era nabadde nabatuusizzaako emboozi ezo eza Bobby Young. Nga tuvuddeko eyo nga tweyongerayo omwana avuddeyo n'atabukira abasumba b'abalokole naye nga kiva ku show eya Pastor Bugembe eyabaddewo. Tuwulire biki lwaki mwenyamivu eri abasumba naye ngajjukira ku kintu kino kyennyini oba ku nsonga eno yennyini Pastor Bugingo naye abadde yajogeddeko. Pastor Bugembe ekivulu kye nakirabye naye abasumba badongo
banze mbalise mmana abasumba mwenna mulinga amatako lwaki mulinga amatako obadde okimanyi omusumba nga Pastor Bugembe ye musajja alibadde apulinga crowd najuza ne lugogo bana abasajja okumanyi beyagaliza uliriza babone zi crusade tugambe lungasa tumulumu oba kulusoko omwaka bajjuze ebisaawe abasumba bakola zi crusade zaabwe mbono okusaba kulusoko omwaka bajjuze ebisaawe omanyi kitegeeza singo omusumba batugambe Bujingo ayimbira gamba congregation yo abantu abajeze endiga zenge baziyita nti bannange Sunday obolo okutaano fenna tugwere wa Bugembe ne Serwadda najja n'agamba ababi nti bannange ku lw'omukaago ba ku Sunday tugwere wa Bugembe atongoza olutambi Kayanja ne n'agamba ababi kakande bwakyo buli musumba yenna omanyi nti no Bugembe yandibadde omuntu asinga okufuna abantu singa abeera akola ebivulu mbabulira kwa abalokole bangi mu ggwanga abalokole yeddini lyemmanyi eririna abantu abangi eva ezembwa zisiiba mu church eva buli wolaga mu Uganda waliwo church oyinza okuwola ba video eno ne ku kyalo okuwoli kuliko ekkanisa nga 2 ekitone nnyo segeza abalokole bangi nnyo naye gwomanyi nti natudulidde gundi ya Bugembe nezigwamu n'amaanyi crowding nga nabadde omusajja ngona alina okubanga apulinga abantu abangi singa abasumba bamukwatirako ne babeera mu kuleneŋŋana babeera mu kwevuma kwerangira oli mubbi nasanyuse nnyo nga Bujinga agenze n'akyalira Bugembe n'abeerawo n'abalala bonna tebeeyagala tebeewagira naye gwomanyi omusumba singa akumandinga abantu abajja mu kkanisa ye nti bannange mwagira omuyimbi bwati ne bwati manyi omuyimbi abantu bayinza okufuna actually abasumba bokka basobola okubeera nga basobola okuyita abantu tubemanyi abalina abantu okusinga n'abayimbi omusumba ayogera ekintu kimu nti bannange ku lwokutaano temunajja mu church mwenna njala mbalabe wa Bugembe ye muntu ayinza okuli musumba ye muntu alina amaanyi agalimba omuntu abasumba bo baliwo okubeerawo nti bwayogera ekintu endiga teziddamu endiga ziyinza otindiga paka ku Serena bino mwe mubyereetera nga mwe abasumba bava mulinga emmana mwe mubyereetera bino ni Bugembe ka Serena kabira nti kalimu n'abantu bawera mitwalo 4 sente gwe nazijja temu amaama fiina omusamize mulaba nti ensene eswaza abasibe bagamba Mukama Yesu this tebabeerayo naye ate yazze n'awagira n'awa sente yona akuba ensaasi ngamba bobo merera Katonda oba oli Muisiramu oli mukatoliki mu ddiini yonna gy'olina oba gy'osinza Katonda alina gw'osinza yoyo mutuufu oba obeera waka gy'osabira oba gy'osalira yoyo mutuufu ebyeddiini munayo byakuzuka tiranga ebiseera bisobola sebyannemu otegeera abasumba tebeeyagala teri yalinyeeyo okuleka Bugembe eyawagidde nnyo n'abanga ateekamu ssente okufujjirira omusumba essente ye musamize Katonda ogamba akyakola alina gw'osaba nizokkiriza byakuwuddiisa abasumba bayinza okuleeta omuntu mu nsi muno ne bagamba muwagire omusajja oyo Bugembe ye musajja ayinza okukuba lugogo n'ajaabya lwaki namboola ejjula mu kusaba ku lusooka omwaka omusumba ngoyo w'amaanyi natafuna abantu bengana nga bajjuza kisaawe mazima gali nti ensonga eno ne Pastor Bujingo yabadde yajogeddeko n'agamba nti nedda nti omutima gwe bayolesezza abalokole nti tufuna ddala ba pastor nti tekyabadde kya bwenkanya nti yadde asuubira nti oba oliawo bagenda kujja mu bungi basapootinge Pastor Bugembe naye kyewuunyisa nti tebabaddeyo n'agamba nti omuntu bulijjo gwe bavumira Mama Fiina nga yabaddeyo nga omuntu omukulu ye Pastor Bujingo yabaddeyo kyabadde agamba nti naye abalala baswazizza nnyo byabakama abaana bamwinako obusungu era ono agambye nti tambuza vidiyo eno emutuukeko nga teri kwerunzalunza netugamba why not naffe tujja givuga emutuukeko tambuza vidiyo eno etuuke ku byabakama mukulu golola amasuuka nga bukyali obaddise keesiyo nga bukyali neya mukazi wo n'ey'abaana bo musimise entaana zammwe nga bukyali nze mbabulidde abasajja bakambwe era bw'oboogera kwekubya emizimu omwaka gwa 2026 eyiyo basime byabakama weewunza oli musajja mukulu naye weewunza eyiyo basime nze nkubuulidde ne bakyaliibo
etuvuddeyo ate munnange ye omutegesi w'ebivulu Nabat Events talina bigambo biwoma eri Chosen Becky. Waliwo akatambi akatambula nga Chosen Becky beekiisinga nga nnono omwami we Sekajja nga situdde bebi waabwe omuto nga we baseka we beekeesinga we baseka nga we bagamba mbu omwana musanyufu gye bali. By the way, ekintu kyonna alabye abantu bangi nnyo baavuddeyo ne bagamba nti in fact Amil nga maze okikakasa nti oyo omwana we kubanga omwana abo balinako question mark. Abantu bagamba nti abaana abo bandibanga siba Amil bano ababiri tukubanga mu butuufu wabanga omusajja omukyala yayendanga nga akyali ne Amiru nti waliwo possibility nti omwana oyo si wuwe. Era bwe bamujjukira bulungi nti omwami oli driver yasooka yakyogeranga n'agamba Amiru bakole DNA naye lwakuba nti by then abantu bali tebanabitegeera era nga tebinavaayo. Abantu ne batuuka n'okugamba nti oli driver nti ali jealous lwakuba nti bamugobye. So abantu bavuddeyo ne bagamba nti singa Dictator Amil amala okukola DNA n'akonfaminga nti abaana abo babe nti asobola okuba ng'afuna custody y'abaana be n'abajja ku Chosen Becky nti ng'akozesa akatambi ako nti akatambi ako kamuyambako okukatwala mu kkooti. Abantu ne bakalaba, abanamateeka ne bakekenenya ne balabira ddala nti eyebeera misconduct nti kiba kitegeeza si maama mulungi eri abaana, kiba kitegeeza maama ayinza okukuza bubi abaana ne empisa embi nti akatambi ako kayinza omuyambako okubanga afuna custody y'abaana be n'abajja ku Becky we. Nalabye awo mu comment section kyabaddemu nnyo ng'abantu bagamba nti in fact Amiru akozesa ekyo ajja ku Chosen Becky abaana nti kubanga ebintu byali mu kwekola tebiraga maama omulungi. So Wanene Nabat Event avuddeyo ku katambi ako n'agamba nedda era mu bigambo byayogedde bw'ati. Yes, generational promoter. Kakati waliwo video gyendabye wano ekyamazima n'enyiga. Sobola okuba nga tubaddeyo eyo nga tutwagala kufuna tiimu simanya ndi tiimu ono ndi tiimu simanya Chosen Becky ndi tiimu Amiri. Naye Chosen Becky ogenze n'okodinga video nga wenyegera mu maaso ga mwana wo gwa mutabani wo oba mutabani wo oba muwala wo simanyi naye bebi omuto oyo alabika atanaweza na mwaka gumu nga bw'osinika n'ebinyo but the baby is happy for me. Can you imagine? Chosen Becky lekerawo obukabu katotandise na busiiga mwana anolengera ekisajja ekikulu kino simanya Sekajja oba waguloza otya gonna gwawubyewubye gonna otandika otya okwekiisingira mu mwana mu maaso g'omwana atali nawogooza fact oyinza n'okuba nga ggwe omuzaala era Amiri weegendereze oyo omwana omuto oyo yalibanga si wuwe era tomubala mu baana bo sikubyendaba batandika dde okwegatta abaana abantu nga mukyali mu relationship Amiri my baby is happy for me. Omwana atanaba na kuyiga na kuogera omwana wamusobeza dda omwana wamusobyako dda bamama b'ennaku zino. Chosen Becky nsekulinze jjukira oli muyimbi wa mikolo gwerindo ojja kukiraba mu maaso awo. Ebyo munnange oyo taata ndowooza ayogedde ng'omuzadde wensuubira era ndabyeko kale abantu bangi abamu nga bagamba nange ndi tiimu Becky naye nedda ndi tiimu Becky naye akatambi ako nedda ndi tiimu Becky naye. So abantu bavuddeyo okubanga boogera ku katambi ako oba oliawo simanyi nti obubaka bujja mutuukako akyuseemu. Abamu bagambye nti urban excitement abamu ne bagamba nti nti byaliko tabitegeera nti ebintu ebyo bijja muhontinga after nti bino bibaawo. Abamu ne bagamba nti omusajja alina kyabala nti bingi nnyo ebigambo bingi nnyo ebyogeddwa naye mpola naddala ku katambi kano ke kasinze okubaako reactions eziri negative nga bagamba nti akisuusizza tosobola kwekola ebintu bwe bityo mu maaso g'abaana bo. Abaana bano guno omutimbagano obutambi obwo bujja kusigalako ate tuli mu mulembe gwa digital. Abaana bakula bajja kubanga babiraba mu maaso eyo kubanga already ebintu bingi nnyo anyway. So nti ebintu ebimu yandibadde abyesonyiwa n'abireka. Yes,
oba alina gwe balumya nti munnange ebyo bijja mmuhontinga mu maaso eyo kubanga essaawa ya kakati tulaba nti byali mu kukola yali yabikola dda ne dictator Amir era ng'obutambi bwalingayo bino ebigambo byayogera kati nga yabyogerangako dda nga ne dictator Amir so ne bamujjukiza nti munnange tomanya ebyo gye biraga biyinza okutuuka ate ne biba bibi nnyo n'ogenda okwesanga ate ng'ozze eno gy'obadde abaffe oli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo tova